mbanjolekedde ku bantu bonna bakola night shift ne day shift mwenna mbaagala nnyo bale kola bale kwagala nsi yammwe aba commentinga aba postinga aba sharinga namwe mbeetaaga nnyo bale kola mulimu ogwo namwe abasaasanya videos zino nga muzisazeemu ne musala mu part ne muteeka ku mikutu egy'enjawulo ne muboga mu WhatsApp groups ne muteeka ku TikTok ne muteeka ku Facebook namwe mbaagala nnyo bale kola mulimu ogwo aba recording abakola screen recording nabo basala mu mugisaasanya bale kola mulimu ogwo nsemberayo ddala n'abantu bano wammanga bano kika kino wammanga omuntu yenna ng'oli eyo ng'otambula ng'otegeeza abantu ebigambo by'enkyukakyuka nga tebyakusasudde ng'okozesa ssente zo nawe nkwagala nnyo mwe balekula mulimu ogwo olw'ensonga nti lwalamunyidde otulwejja ffekka yensonga lwaki tole muntu agenda kuyamba kukukyusa nsi yo era gyekyusiza wokka kale no bwe mmala okubabuuzaako mwena n'okuba nti mbase mu mirimu gye mukola then tuba tugenze ku video weetandikira olwaliro sigenda kubeera na kiggula lugi wadde akaluwuzo nabaga video ya leero yansasagge video yali bagita namwatulira open roof kakongoliro omuntu yenna anaba sigadde sala sategedde sawulidde kubanga tukooya akamanyiro kasuse alright ndoza njala soka tutandika n'obulango buno biri wokka then tuleke tugende ku video eyandeese njala tutandika n'akalango kano mwenna abantu abagala okutambula ndanga magana mu ganga ya Canada mbawanyi obulango buno nembaga mu contacting abantu amusobola okubanga mufuna details nangeri kije musobola okufuna mu chance esobola okutambula kale kantandike n'akalango kano akalango kano kaga the International Conference on Health and Social Work International Conference on Health Care and Social Work theme health in social presentive international dignitaries ne local dignitaries conference negenda kubera mu Ontario Science Center 770 Don Mills Road Don Mills Road North York on M3C 1T3 powered by GEC Global Events Canada oyagala bafuna ku WhatsApp esimu eri +1 647 702 2922 osobola bafuna ku simu eyokuba butereevu eri kasaraba emu 337 288 98 mukaga 2 osobola kuba ngo bafuna eno conference egenda kubeerayo omwaka ogujja mwezi gw'omukaaga etandika ina kuzomwezi 21 nekoma ngenda kuzomwezi 22 omwezi ogwa 2 mwena bwete bwefaanana bwe nava kuno ngenda gipostinga musobola okubanga mujettanna bwete bwefaanana osobola okugendayo nobanga osobola okutuuka ku bantu abo alright bwe mmala eyo then ngenda kukalangako okubiri tuleke tutandika video yandeese the International Conference on Ending Malnutrition 2024 starting on 19th January up to 21st January 2024 theme better nutrition for better lives registration and more details contact Extreme Events and Music Extreme Music and Events Management Director omukyala Dorni Kajumba ku simu ye kasaraba emu mukaga nyamusanvu 92090340 osobola mufuna ku WhatsApp nasobola kubanga akubulya details zigenda okubanga zikwatagana ku conference ena ate ng'obudde buwedde mwandibadde mujjumbira ekintu kyomangu nnyo kale bwe nvaawo ku bulango obwo kiba kitegeeza tugenze ku kwanjula kwa video ya leero kamale n'okussa ku kikoonya ne ku mazzi kubanga bwe tulaga si wangu wetulaga si wangu era wetaaga okubanga video tugikwata mpola kati njagala buli muntu yenna nga oyina laamu awera eno video njagala y'abantu abalina laamu ali waggulu nga teweta kubanga oyina 0.5 GB RAM akyeta kubanga oyina RAM awera tusobole tukwate video eno mpola mpola era njala gikwata mpola looka tutegeere video eno gye neekomekkereza ayagala ebyonoonese tuula wano tovaawo sharinga video gwe ulengo oyagala ebyonoonese tuula wano sharinga video tugenda tandika tutya wenjagala tusimbe essira wetugenda okutandikira wetugenda otandikira essira nno tewagenda kubeera wala nnyo ngera tutandike bwe tuti era nga nsooka kusindika obubaka buno eri ekisaawe ky'entebe
ne ekitongole ekya Uganda Revenue Authority ku kisaawe Entebbe ne ku boda zonna. Bakulu tubamanyi munoonya omusimbi Yoseri gwe bagamba okunoonya okubanga mutaasa ekonome ye kirungi nnyo. Naye obubbi ne futwa n'obutangaliza bujjudde mu ggwanga Uganda. Wetwogera ku kisaawe Entebbe abantu bangi bafunewo pressure alusa n'ebiddako olw'okuba bakyajinze omusolo ogutakkirizibwa mu mateeka. Olina kuba munno omusolo n'atuuka n'okuzirika n'ayika Windows olw'ensimbi obuwannaze bwe bamukoze iki bamukyajinze. Kati ate batagetinga nnyo omuntu avudde mu ggwanga erya batagetinga nnyo muwanga Turkey, China ne Dubai. Naye Department ya Uganda Revenue Authority Entebbe mulekerawo omuzigo okubba abantu. Omuntu mukyajinga omusolo mungi nnyo ne mulemesa okutwala ebintu bye ate ne maliza nga lisiti muwadi ya sente ntono. Katugamba omuntu mukyajinze milioni 2 mumaliza muwadi lisiti ya mitwalo 8 nga milioni mumutwala 2 mujibbe kubanga tekuli mateeka. Butyo muyise muino koma Uganda Revenue Authority branch Entebbe Airport mulekerawo obubbi mulekerawo kubba bana Uganda. Abantu bagezaako nnyo okwezimba okuba nti bakola business basobole okubeza obulamu bwonna firms muganja obalembera kumbalemeddeko. Waliwo omukyala eyefudde ekizibu muyita Monica ng'oli ku kisaawe Entebbe mu Office of Revenue Department. Monica lekerawo okubba bana Uganda okutulugunya bana Uganda. Omuntu waba alina air ticket bamuwa ensawo 2 luggage. Ensawo ezo zibeera ku tiketi ye. Naye mmwe mukifuna n'omuntu azira ensawo 2 muzikyajinga n'ebintu bikadde mbikyajinga balemeddwa okusasula ne mutwala ebintu byabwe. Waliwo omusuubuzi omu amuyita Shadia Nakate. Shadia Nakate ono ne banne bajja wiiki ewedde wiiki eno ng'enetera okukomekereza n'abala bangi bamukyunyiza ne mbakuba omusolo. Omukyalo kyanvubiddeko okufuna pressure n'agwa n'azirika ku kisaawe Entebbe mu nsi eyiye. N'abala bangi bamukoze bwe butabala bavudde mu business. Wanitake n'enseda zaali zirina abaana batandise okusuula nga bakozesa $2, 2,000, 13 nga basuula. Nembavu overcharging omusolo business bavuzivuddemu abaana babula kwetuga. Kati gwe mukyala gwe Monica kino ekintu kye wakola okucharginga omwana omusolo ne banne abavudde mu business muloko baba batuma sente n'okubanga mwagala kubba sente ate kintu kisinga okunnuma ye muntu go charginze milioni 4 n'omwali siti ya milioni 1.5 sente da mbamu zitadde luddawa. Ono mukyala wiichero yenyiri yatwala ensawo 3 nga mulimu ebintu ebyobusubuzi bitonotono. Kyokka omusolo gwe bamusaba gusinga n'ebintu ne sente ze yasubuze ebintu ebyo. Yakomekereza omusajja mukazi agudde eri nga pressure zimukubye olwokuba mukyala Monica ono mukyala gwe bakuba omusolo guno bw'atyo. Ono mukyala yakola ekintu ekyo. Mukyala bamuyita Monica ali ku kisaawe Entebbe wa Revenue Authority mukubba abantu alina mukwatira nsawo yoyo Monica yoyo. Monica lekerawo obubbi lekerawo n'okutunya bana Uganda ensi yabajjajja oyo Monica mubbi muzimu. Monica lekerawo okutunya bana Uganda n'okubabba ku kisaawe Entebbe. Mwova charginga abantu omusolo mungi mukazi munono omukuba omusolo gutali mu mateeka milioni 7 n'ebintu byasuubula bya milioni 6 n'atuuka kwene embeera ng'omulooza mugenda kukulaakulanya ggwanga. Mukazi munono n'atuuka kwene embeera ng'omuggyeko omusolo. Mukyala Monica ali ku kisaawe Entebbe ku Uganda Revenue Authority mu department eyo. Nyabo tukusaba n'obuwombefu oba oli bwakabano tubuulire. Office gy'oli muwala wali bagisokedemu gitulamu. Mukyajinga abantu omusolo guyitiridde. Omuntu n'omukyajinga omusolo omuyitirivu ne gusinga ne sente yaguze ebintu. Kubanga mweyagala mwagala sente mwajja kubba ggwanga. Omukyalo ono singa yafudde. Family wandi gigambye eki. Omuntu watuukira okuzirika kiba kitegeeza omukyajinze omusolo gusikka ensimbi ze yaguzeemu ebintu n'okuba nti mwagala sente. Ne mwagala okubba abantu. Gwe mukyala gwe Monica nkuddamu omulundi ogusembeddeko ngende ku video esookera ddala tutandike video. Yeyo mukyala Monica.
yoyo Monica lekera awe fujjo n'okubba bannayuganda yoyo oli ku kisaawe Entebbe oli mu Uganda Revenue Authority gomu kuba charging abantu ku kisaawe Entebbe mulekera okubba abantu awo tuvuddewo kati njala tutandike video bulambalamba nga bwe tulina gitandika mu buufu bwayo. Alright, nzija nnyo ne mbagamba ebintu byange ne mbirekawo ne ntambula. Nabagamba Uganda oba yagala kutegeka ekikopo ekitwale nga tewali agichallenginze, tegeka ebintu bibiri. Tegeka empaka z'okunywa entabaza bakadde, otegeke n'empaka z'okwegadanga bajja twale ekikopo nga tewali abawanguddemu wadde game nga muluza nsaaga. Ne mbagamba yose kyasinga okutegeera kwe kola ekigambo kibayita diversion ne blackmail ebyo abitegeera bulungi nnyo. Nze mbagamba programs nyingi nnyo zitambula mu ggwanga nga zirina kwogerwako bannayuganda ne bali music oziteekawo ne batandika okuteekawo diversion ez'ekika ekyenjawulo. Nabagamba nti concert baje muyita battle wakati wa Shiba ne Cindy, nabagamba nti no diversion ne mumpakanya era mune mwogera social media nombuye yagamba mu battle ya Shiba ne Cindy kujaki mu diversion. Nabagamba show ya Shiba ne Cindy is a total diversion kubanga state sponsored what show. Wetwogera nababuzanya nabagambya na sponsoringa Shell katika mbaletere sponsor mutegere yani nabani abakibadde mabega. Goloza lwaki bannayuganda basinga obungi ne TV ne media za Uganda tesobola kwogera ku nsonga zimba bannayuganda kale nti basobola kuteekawo bidongo mutandika kunywa na kusiruwala. Kati njala bagamba omusajja ali emabega w'okuba nti ya sponsoringa bateno ye state mafia. State mafia nga ye vice chancellor wa Victoria University. Victoria University ya Suliru Paleria akolera Janet ne Museveni akolera Janet ne Museveni ne Muhoozi Kanyarugaba. So Victoria University ya Suliru Paleria kati vice chancellor waayo omusajja Lawrence Moganga ayina oluganda ku Janet ayina oluganda ku Andrew Mwenda era yensonga lwaki bakola ebintu bino byonna okudivertinga abantu. Omwami ono yono ye main sponsor nenga ye chancellor wa Victoria University oyo mulaba era omulaba omuntu nabo oti eyinza okukanga omulabanga Andrew Mwenda yenyini oyo main sponsor owa invent yo gyemugambo simanyi mu biki oyo main sponsor yeyita Lawrence Moganga. Kansoke mbazanyira wano ka video mulyoka mukakase katono nnyo mulyoka mutegere nti bwetubagamba ekintu mutekenga y'amaaso yoyo fancy ya bato ngagwe Mr. Mugango osobola jogera chenyezo oyo main sponsor abakyala bombi baraza amanyi gaabwe era tulina kusobola kuyisa mu maaso oyo omulaba wakabano wuyo era nze neeyongedde kwesunga nga 15 gw'omwenda njagala ndabe obusungu bw'abaddaawo bwe bufulumira mu ndongo ya buli omu era neesunze ndoza mukitegedde bulungi amanyo gamulinganga omutego gw'enkwale naye njagala ombulyo mu Uganda university ki erimu gwe tuyita professor ategeera nga yafuuka promoter wa bivulu. Njala ombulyo university ki omuli chancellor oba vice chancellor nga mutegesi wa bivulu. Tubaga ebintu bine muganya okutegeera mu dictatorship Museveni asobola mu dictatorship bakola buli kimu kyonna ekisoboka. Kati mbagambye eyo show eri state staged and state funded by the first family. Yensonga lwaki mulaba nti media ezagigenzeko New Vision NBS n'ebirala byonna bibakola ekintu kino. Kuba nowuni promoters mu Kampala tekulina ogu yataddemu ssente ze kubanga tebagitegeera. Nabagambye show yo oba battle eyo diversion tekirina makulu nendoza mutegedde bulungi okusoma information gyemba wadde. Kati awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala. Nabagamba nti okutambuza information egase eggwanga etambula kitono nnyo. Nebwe kijja ku kintu ekyobuseegu era ekisiruwaza mu kitambuza mangu nnyo. Tubadde olwali tuli ku information ekwatagana okusomesa Kagege Nsereko Mr. Nyereko tumuza mu discipline. Bagenza okulaba nga tugenda kuba ekintu kyonna tukiyiwe. Ne basindika akavidiyo akatambudde social media within 3 hours. Buli muntu yensi yonna mu Uganda alina smartphone yabadde akafunye. Nenga information egaseggwa nga temusobola gitambuza. Abana Uganda obwongo namwe muri nti mwe kintu kibajja mangu information kitegeeza mwagala nnyo ebintu by'obuseegu.
engeri gye musharinzeemu akatambika obuseegwako okwetola ensi yonna ne katuuka buli inbox okatuse ku y'omuntu singa musharinga mu inbox singa musharinga videos oba information ekwatagana ku yabana Uganda singa twajjako dda mu 7 naye muli ku information enfu musharinga ebintu bitategerekana muleka information etegeera nzawemba uleba na Uganda temwagalanye ebintu byokwepicha okwevulunga n'okunyomenga okusinga emboozi enkulu etawanya eggwanga tukyali tukyali mu kigwaro ky'amawulire then tuleka tutandike video mbagambe bagale byononese mutule wano nsereko tuuza wana akabina kule group yo yonna ngenda kwabyo olwaleero tuula wano ne group yo yonna ngenda kwabyo olwaleero nakuwoninga ddanze beka sitakuwoninga n'osiriwala nzija n'enkwabiza ddala saagala kutegeera kati bana Uganda nzija mbagamba nekola video mbagamba nti mwegendereze nnyo government Museveni engeri gyali mu kulangamu ebintu by'okugema n'okukola kine mbagaba naye temugemesa baana bammwe temma kigenda kiri mabega okugemesa baana bammwe nemuloza nti nsaaga gwe government bwe kuforcing okugema omwana bw'afuna setback oba repercussions zivudde mu kumugema government tekugulya wadde parado tenda wekulabirirako gwosigala obonaabona n'omwana wo ngenda kuzanya ka video kano then mbabuuza ekibuuzo lwaki mukkiriza omuntu okujja mu maka oba kujja kusomero n'agema omwana wo gwe n'omwana wo n'afuna ebizibu nga teri muntu asobola okukuyamba naye nga gavumenti yakikoze ng'ekiforsinze abaana bangi abatasobola kujja ku media abatafuna media attention nga bali mu kufa essaawa zino okuva lena bagamba temugemesa baana nga mulowooza nsaaga eno video yankwasize nako nti abazadde batunda ennyumba yaabwe ne batunda amataka gaabwe okujjanjaba omwana olw'ensonga nti baatanga omwana bekusomera bamukuba eddagala effu ate wali omulala obali saidize mu bwendeeyo bamukuba eddagala mukazi mukulu n'abanga omuntu alina kisipi yenna najja omubiri gwonna agenda kufa naye nga bakikubakola ku baana bammwe nga temwagala kuddamu kukola ki temwagala kutegeera nti mbaga ebintu bino ka video kaakano kankate tulyoke tugende ku information yandeese kaako waliwo famire ekyabakadde mu disitulikiti y'e Mukono esobetwa oluvannyuma lw'omuwala waabwe olw'omwana waabwe yagemebwa ekirwadde ki COVID-19 okulwala amawuggwe omwana ono amaze omwaka mulamba ng'ali ku ttaka era nga batugamba nti obulamu bwe tebusobola kuwangala wadde essaawa singa aggyibwa ku mukka ogusibwa oba oxygen. Amaka gano gasangibwa ku kyalo Kifaazi ekyampisi mu kyabakadde mu disitulikiti ey'e Mukono. Munda Liz Michelle Kavuma kati ow'emyaka 13 ali ku ndiri wabula ng'agezaako obuteegayaaza. Tumusanze aliko ebibokisi byagattagatta okusobola okukolamu engeri essundiro ly'amafuta gye lyandifaananyeemu. Ebbali waliwo eccupa oba sirinda z'omukka ogusibwa nnyo ennene n'obutono bubiri era nga n'emu eriko obukoba obugutambuza okutuuka mu nnyindo za Kavuma. Embeera eno ey'obutava ku mukka gusibwa Kavuma agimazeemu emyezi 5 era ng'ebintu bino ebirala by'azzaakola bye biringa obujulizi obukakasa kino kubanga kye kyokka kye yeeyinza kati. Nali aidone nenfuna ebibokisi byebaleteramu ebintu nentandika okubidesigninga mu ebintu ebyenjawulo. Ekirooto kye kyakubeera mukubi wa pulaani za bizimbe wabula ku ssaawa eno kikyali mu lusuubo nga yakatandika okusoma siniya esooka mu 2022 ku ssomero li St. Cyprian High School ekyabakadde mu disitulikiti y'e Mukono. Gavumenti yayise ekiragiro eri amasomero gonna okugemesa abayizi baago era ng'ebbaluwa esaba kino ku ssomero lya St. Cyprian yatuusibwawo bakulu ba disitulikiti. Okusinziira ku nnyina w'omwana Margaret Ndagire beekyokugema omwana waabwe baakigaana kyokka ddi essomero ne limugemesa nga wayise wiiki emu omwana yabakubira essimu nti mulwadde. Ningenda ku ssomero nemunona nemutwala mu ddwaliro ng'akaaba joints naye okusinga mugongo nemutwala mu ddwaliro ne batuwaayo tube n'eddagala wali bukerenda bwakumira nemuzaayo ku ssomero n'addamu n'akuba essimu nga wayise wiiki nti amaaso gamuluma nemutwala mu b'amaaso kasanga kati dokita n'amukebera ng'amaaso galaba nga te yatugamba tegalaba.
omwana bwe yadda ku ssomero teyafunawo yadde enjawulo ekyawaliriza nnyina okukyusa ku ddwaliro gy'amutwala. Namutwala e Naggalama, namutwala e Naggalama, dokita n'atugamba nti ulcers. Kati omwana n'abiwakanya wampaka n'agamba dokita nze ulcers tezinnuma. Kavuma yeegumya okumalako olusoma lwa siniya 1 olusembayo wabula agenda okudda ewaka ng'embeera gy'alimu eyungula ezziga. Twaddayo e Naggalama olutambi ne lukyuka ne batugamba adivopinze apima olwo n'okussa kutandise tasobola kussa. Kati tuba tukyali awo bakyamukebera bamukebera n'afuna ataaka ne bamussa ku okisigeni awo ey'amangu n'atereera ne tukomawo naye nga batugambye afunye asima. Kati we tudda atandikira ddala alwala agenda mu maaso naye nga tuli awejjo paka oli we yaŋŋaana y'omanyi Mulago yesinga twamwana tumutwale Mulago. Abasawo e Mulago beekebejja omwana okutuusa ekizibu lwe baakigwa mu buufu ng'amawuggwe ge gaavunda. Twamukuba ekifaananyi ne bamusanga amawuggwe gaavunda. Kati dokita n'agamba nti masibiko gundi TB. Ne batutwala mu TB test. Zigenda okudda nga talina TB. Ne baddamu awo ne bakola awo test ebirala. Dokita n'agamba omwana ono mwali mumugemyeko nti ye bamugema muwala bagema COVID nti ye. Kati dokita ng'amaze okuzuula nti bamukuba eddagala lya COVID naye tiryatambula. Okukakasa bino baabasindika ne ku mukugu omulala mu kifo awajjanjabirwa ekimbe kya COVID. Omusawo ono naye n'amwetegereza. Bano baawubanga omwana mu malwaliro agatali gamu okuteekebwangako oxygen okutuusa lwe baatendewalirwa. Ndowooza muwulidde bwe tujja tuba tetuzze kusiika binyomo tuba tubagamba information mutegere mufunebo ku magezi. Naddala abantu abali mu Buganda, abali mu Busoga, Bunyoro, mweyendereze nnyo ne mu maserengeta ga Buganda oba Uganda yonna niyo okusingira ddala abantu abali mu Buganda njala mufunemu ku magezi agategeera. Ffe tetulwana kusiika binyomo tetulina by'okukola tubiyina. Nitugezaako balaga kyo batasobola balaga ku media zayo na babula information gye mutasobola kufulumya. Ne mwefuula abantu abatategeera ne mwefuula abantu abatawulira omala kufuna kizibu n'olwokotegeera nti batugamba nti kintu kino. Kati naawo tuvuddewo kati njala tugende ku kyatuleese bulungi nnyo tutandike video butuufu nnyo ng'eyatuleese. Kavudde kwanjula kati katandise mukulu Nyereko Muhammad Mr. Kagege kansula nti otuuse bulungi nnyo nakugambye ngenda kusiika ensi ekuli bulungi otegeere. Era tunaavira nokaga kugugumye. Tutandise bwe tuti. Mukulu oyo amanya gamatuufu ye Nyereko Muhammad eri ansirikali etuma bwetumi emyaka okuva 2017 nze basomesa omwami n'okutuuka olwaleero. Omanya yina akamanyiiro kalina kalimu tani so si mu kilo. Omwami ne kizibu kyalina y'olumu yeerowooza nti yasinga okutegeera mu Uganda naye nga ate yasinga obusiru. Nyereko Muhammad ndi wano kutegeeza nti gwosinga obusiru mu Uganda lwakuba nti tomanyi n'abantu abalowooza nti otegeera naye totegeera kati kankutegeeza olwali totegeera. Ekisookera ddala bw'ogamba nti oli politically mature mu Uganda si kituufu. Bw'akaala mu parliament emyaka 15 kitegeeza watandika okutegeera ebyobufuzi emyaka 15 15 years yiwakamala mu politics nga nonna kulwajja mu politics nzomu kubali abayima abo kubanga nesere ezikusasula polling station mu polling station ezo mu Mengo Parish mu Kampala Central fetwa zimontaling ya fetwa gulya ngala bana ekyemisana sagala obuzebuze banti oli politically mature. No, you are nothing kubanga myaka 15 njomaze mbyobufuzi tunakyo okoledde bantu ebintu tukumanyi nti oli mukozi wa state era tukumanyi nti buli kimu lwakuba nti badde weebuzaabuza naye katwagala kutegeeza openly oba publicly toddamu kubuzaabuza abantu mukulu nsereko. Sale ddiiro bw'obanga okera ku makya n'oteeka omusaalo wansi n'osaala sale ddiiro lumu obere ku sayidi enyigiriza abantu olyoke ensi etegeere. Tukimanyi bulungi nnyo nti oli wa bbulooka wa Museveni ajja n'agula ba independent lwabambe ba parliament baguza Museveni ne ddiiro endala nnyingi nnyo z'okola. Ekyo tukimanyi bulungi nnyo tuzze tubyogera saagala kuddayo. Ekinyusi kiri luddawa. Ekinyusi kijja nti gwe kennyini weekuba endobo mu bintu by'oyogera ne by'okola. Olwaleero kuva jjo lwonna obadde Bungereza n'ogenda Netherlands n'okola buli kimu era obadde omaze ebbanga nga ddene nnyo ng'oli mu kulyasereza omw'omusolo naye njala bategeeza ssente ozijjawo biki by'okola buli muntu tuula okukalira bulungi nnyo.
olwatuuka nga boluganda tulabira nga omusajja muyita Medi bamuyita Nyereko Muhammad mutabani wa Ali Haj Abdul Nyereko Muhammad nababulira olugero lwa Nyereko Abdul Muhammad omwami ono naye mu regime y'omugenzi Idi Amin Dada yali musajja munnamawulire akola ku UBC era naye ng'omulimu gwe yali akola ogwali mukulu kwali kusoma mawulire naye ng'era ebiseera ebisinga yabeganga banne n'abawaayo ewa Kawenkene Amini n'abatugumbula n'omwana munnange naye gwakola kati essaawa zino bagamba nti mwana mugimu ava ku ngozi era n'omwana mulimu gwakola obuzibu baludda wa obuzibu buno omwami ono ekisooka alina akanyoomonyoomo alina akamanyiro alina akajanja ate yeerabira nti alina okubeera w'alina okuba naye nga tasobola kubeerawo mukulu ebintu bingi by'ozookola naye mu kino ndowooza walinye y'amagye ekikulu ogamba nti oli munnamateeka wikizoka okubeera munnamateeka kuba it's a choice gyewasalawo okubeera munnamateeka naye amateeka togamanyi twakulabyeko ku mitimbagano egy'enjawulo ng'oyogera ebigambo bingi nnyo olumala Robert Kyagulanyi Ssentamu naye abantu bakulizoninze naye oganye okutegera kubanga tukimanyi nti embwa endalu bwe banga eri ku ggobe ate kiyitira bwe gattamu eddalu n'eggobe ate kiyitira kati oli ku ggobe Muhammad Nsereko Kagege njala soka kutegeeza omukulembeze waffe mu Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde categorically clear ku nsonga ze yakugambye. 1 yakugambye nti mukulu Nsereko toli muwagizi oba member national platform so toyina lukusa gwogera ku nsonga za national platform n'abakulembeze baayo tolina kubanga golina mpawengwa tolina woli nga kitengejja ensonga yabadde clear nakugamba ekigambo kimu nti gwe ekigambo kiwadde okola wabadde ogezaako kussa member parliament Ssegirinya Muhammad omusse ekitiibwa okumussa wansi nti bamusondera busondezi ng'omuntu wa bulijjo ekyo Kyagulanyi kikugambye njawulo y'ebigendo bino mpozi nga byakomye buli yagambye nti wadde ogezaako kussa ekitiibwa kya Ssegirinya wansi nga MP omufuula omuntu wa bulijjo ekyo kyakulina okutegera n'onyiiga ensonga endala yasinza okukuluma eri bwete yakugambye nti teri muntu ayagala mwana wa munne okujja nga ayagala mulya ekyo naye yadde mutuufu nakubuza ebibuuzo bingi nnyo gye buvudde nkugamba waayi gwe wajja walaavu yagala Ssegirinya nga tewamupositingangako bukyanga bamuwamba okumutwala mu kkomera okujja ku lwagendayo ekiro mu ttumbi nga mulina missioni zammwe naye nze sigenda kubanga abalala abakulemereddwa njala kugamba ku information ogenda kutya olwaleero ekisookera ddala mukulu nga member parliament bw'otuuka nga bamaze okukulonda mufuna kyetuyita seminars nga temunagenda kulayira basooka babapya bonna babatwala mu seminars okubasomesa protocol ya parliament n'ebintu byonna bimufuna mu parliament bye mulina okufuna ba parliament ebyo n'ebintu limu ba parliament abimanyi bulungi nnyo kati mubanga mu ba parliament akimanyi benefits zalina okufuna mu parliament nga afuse mu parliament kitegeeza nti babamanyi kati omukulu Ssegirinya nga yo omuntu bw'abanga benefits zalina okufuna yaziteeka ebbali ng'alina ekigendero ekikusike ekyo teri amanyi mwe evo mwagala nnyo okulaba ewali loophole oba wali omuwaato mba muyisa ensonga zammwe mulumba omuntu oba omulala emyaka egiyise wavumanga Rutadikano Kizza Besigye which is okay kubanga bwe mulimu gwakuvuma yali mu opposition ekyo twakireka kati Kyagulanyi bintu byakugabye betwagambye byakunyizizza nnyo okusinga gwe bintu byokoze ebbanga eddene njala tubeere bagufu nnyo era tutegere ensonga zino ekisookera ddala abantu badde batusabe tuleme kuwa makulu naye ebiseera ebisinga omuntu bwe yeefuula omugezi ate tumuteekamu sense kubanga aba musiru ensonga esookera ddala bukulu njala tutegeeza Muhammad Nsereko toli kyolowooza kyoli twali tuleba banene ng'emirembe engalo tolina kyoli mu Uganda era n'amagezi tolina member parliament yenna ng'amaze okula yamubuulira benefits n'ebintu byalina okufuna mu parliament bye twabuuzizza Ssegirinya Muhammad yawandiika ebbaluwa ng'asaba mu butongole okujjanjabibwa tewakizeemu ekibiina ne kigamba nti Ssegirinya abali tatutegeezangako wandibadde omubuuza lwaki tewategeeza bakama abo ekyo nakyo wandibadde okimubuuza before you attack Bobi Wine ekisookera ddala Robert Kyagulanyi Ssentamu tasula mu maka ga ba parliament bakansala no bw'oba tomutegeezezza tajja kumanya bikwatako ate bw'omutegeezaako kubanga amanyi nti abantu balina okutwala obuvunaanyizibwa ye parliament gy'oli so si ye Kyagulanyi okujja okuyingira mu nsonga ya foot soldier oba ya kansala oba chairman wa C5 ajingiramu ng'omuntu so singa alina obuvunaanyizibwa ku muntu oyo nedda ajingiramu ng'omuntu
Oshitegedde kubanga akimanyi nti mwenna muli state property state inokola ki balabirira kati gwe mukulu walemye okusooka okutegera protocol 1 singa doyagala kuyamba Segirinya wandibadde osooka obuuza ffenna bambi parliament benefits zetulina Segirinya yazifuna lwaki teyazifuna kiwandibadde osooka okubuuza parliament gy'otuulamu so si bibuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu obuuza muntu mukyamu era oluba muntu mukyamu kubanga gw'olina ego olina ennugu olina akasajja ku mutima ebizu byolina Robert Kyagulanyi si yekuleeta 1 ekisookera ddala weetwala okuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu omusinga ebyobufuzi ekyo kikyamu weetwala okuba nti mu kutegeera osinga Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo kikyamu weetwala okuba nga ebyenfuna osinga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekyo kikyamu kubanga tolina wooli tolina kyoli kanjala kutegeeza olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu muyimbi era munnabyabufuzi gwe ssebo oli kikyoli kubanga you are not a politician nagambye o political merchant omusuubuzi w'ebyobufuzi categorically kiriya tolina woyimiridde oli kitengejja tolina kunaku lumuke lwenga mugenze mu ggulu tolina wosobola kuyimira Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omwenkana kubanga tali mu kitegeezo ekyo njala kitegeezo kitegeere ekyokusatu nga ngenda ku information enkugulira akabikko omulalo teri member parliament agitegeera nga alina amagezi agategeera asobola kubeera ku TikTok natandika okusaba ebitundu by'ekyama by'abawala n'ebifaananyi taliyo ekyo kikyamu era tekisoboka kati okumanya abantu baali bakutegeera wayogedde ebigambo bingi nnyo benjagala okusooka okuyitamu wano katono nnyo nga buli kyoddamu kyenkutegeeza then tulyoke tugende kubanga abantu badde bakumanyi nga bakusiriikiridde katusooke n'ono want our right to call you a fool and a dimwit, a stupid man who doesn't deserve our vote. That's our constitutional right. You don't have the right to say that I will now use parliamentary space and get MPs and tell them that, did you see what happened to me? Did you see how hard it was for me to sail past the Bobby Brigade and come back to parliament? Does anybody want it? Of course, everybody is going to say no. When I was a hero. Oyomo ng'akuwa level. Wayogedde ebigambo bingi nnyo kati njala tusooke tutandike mpola mpola tukwate mpola mpola bino wabyogedde Yakayiga okwavula mu politics. He's confusing politics, music and everything. He thinks we are talking about fame. No, we are talking about wagambye Robert Kyagulanyi Ssentamu yakayiga okwavula how old are you mukulu oyina emyaka emeka osookanga n'onyiga ku mutwe nga tonnajerega mutwe gwante guli ku mudaalo oyina emyaka emeka tonaweza myaka 5 bwe oyina emyaka mingi nnyo tekubanga oyina emyaka 4 tonaweza myaka giwera 5 bw'ogamba Kyagulanyi akyali muto mu byobufuzi wa yakayiga okwavula gwe oyina emyaka emeka ebyobufuzi bakomera emyaka 15 ate njala kujjukiza music wa Kyagulanyi nagwe abadde ayiba from day one abadde political ogambye nti twawule fame n'ebyobufuzi mukulu Nsereko if bwe kiba kizze ku fame ate tosobola kuyimira ku the same platform Robert Kyagulanyi Ssentamu is more famous than you are kusinga musajja muno wakusinga ng'ekigere togiitanga mpa togiita musajja muno wakusinga ng'ekigere togiitanga njovu bwe kiba kya fame muganda wangu oli wansi nnyo tosoboka musically wayagalako okuyimba ne wayita Simanyi Mentally Prince Simanyi Prince Kasasiro gwe kennyini nolaba nga tojja bisobola mentally nga tojja bisobola n'oddukayo wasooka mu field gy'alimu nekulema n'odduka ya music n'oddukayo nga tosobola toyina art toyina waka je nasigala mu music n'amutuusa wamutuusiza ate najja nejeroza mbulika fulu ate ye n'asooka n'akuyitako 1 omuntu yandiyagadde okumanya Muhammad Nsereko oyina ekibiina ky'obufuzi kyonna kyewali okuliyetinzewo n'okimanaginga nga gwe can you manage a political party? No tosobola kubanga era toyina kibiina kya byobufuzi ky'oyimiriddemu oyina mpa wengwa if you can't manage a political party leave Robert Kyagulanyi Ssentamu alone kubanga 1 managing a political party 2 spending millions on millions of money okumanaging ekibiina ekyo tosobola kukola ekisooka Muhammad Nsereko ne family yakulema okumanaging mukazi w'omuzungu n'amutwala yalabirira abaana bo if you fail to manage your family mukazi yasooka omuzungu n'amutwala mu America yalabira n'abaana kitegeeza you can't manage a political party you can't even manage your family tosobola na kumanaging relationship yongo jomanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu omusajja omukulu tosobola tolina kibiina kya bufuzi kyali owandiisiza wadde kirimu omuntu omulema tekisoboka tosobola kimanaginga gwe kennyini you can't manage yourself kubanga ne zipo kennyini yakulema okusiba ekisooka next time obanga oyogera yawula okwogera n'okufubutuka ebigambo
ekisinga obuzibu kyoyogerako gwoyina ennugu n'akanyoomonyomo eyo video ngenda ako kavudde kati njala genda ka video akala njala kazanyako part by part ako nkamazi njala kuzanya kano treatment mu America gye yagenda nga awenyerera mu ngatto ezitowa kilo 8 n'atuula mu kagaali ati mukulu wagambye Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda mu America nga ayambadde engatto ya kilo 8 lawyer yasoma amateeka eyaleta etteeka lya social media ng'ayagala tulema okwogera era ng'agamba nti anayogera ekigambo kyonna ekitali mu buwandiika ajja kusibwa. Engatto gyoyogerako kilo 8 teri ngatto mu nsi yonna ezitowa kilo 8. Timbaland gyoyogerako ng'ozigasse engatto 2 in fact teziweza na kilo. Timbaland 2 ng'ogasse eya kolone eya ddyo teziwera kilo 1 kati gogende yambadde engatto kilo 8. Mu kooti gwe nga munnamateeka agante buli munnamateeka baba akusibye edda kubanga oyogera ebigambo bitakwatagana teri ngatto eweza kilo 8 bogata Timbaland bogata side ya kolone eya ddyo zonna zivaamu kilo 1 ekinene nnyo kati ogembo yagenda mu America nga yambadde kilo 8 ekitali kituufu. Ate nengatto zeri yambadde sneakers gojjako zino ziva omulabeko mu kusooka yakyusa engatto n'agerera mu sneakers we kugambira nti kozesa amagezi go ng'omuntu omukulu kankongere katono nnyo naga nti bagenda mujjanjaba mu America nti ensigo zakutuse ne bannange Uganda ero mbo ensigo zabaluse era wetwogerera n'ekibumba bakyokyezza ababadde ayirabana singokako mu alright nsereko oli musajja mukulu oli munnamateeka njagala netera video emu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu aga nti ensigo zabaluse azini bust n'ekibumba bakyokyezza azini ekibumba bakyokya ban njagala netera video ezo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu aga nti ensigo zange bazaabya tebazaabizza kuzaabya ntube ekibumba kye bakyokya nga bw'obyogedde. Kyenjagala statement oli video ziteeke ku mutimbagano gwoyo politics gomuzanyo w'ekisiru fe tujja balabisa mpaka last kati awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala bino bigambo wabyogedde nabyo kambi kudde bulungi nnyo nakano wakoogedde kulimba be bakusirwaza you're messing up with the wrong person nasirikira ebintu bingi nnyo nenyamba abantu basibabuuziza sikikyali. Nsereko Muhammad wagambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu is messing with the wrong person. Who is the wrong person? Osobola okunnyonnyola abantu wrong person yani bw'ogamba nti he is messing with the wrong person. Waliwo Robert Kyagulanyi Ssentamu weyayogereddeko ku linnya lyo ngaako akuvuma oba akuvoola yakugambye nti wakoze ensobi y'okuyingira mu nsonga ezitakukwatako kati bw'ogamba nti wrong person that means nti oba okonfamiga byetwogera nti wrong person era nga kikulabika ne ku face. One, ogamba nti obadde oyamba abantu era oyamba abantu era tuyogera njala mbuulire abantu bwe yalobye mu Kampala Central obaleete kebere gurupu y'abavubuka gurupu y'abalema oba gurupu yonna nga wetwogera mu Kampala Central ye business center ya Kampala abantu badduse mu arcade olwa rent abantu badduse ku nguudo State Council bamalako ebintu byabwe basi essaawa zino zonna zigaddewo olw'emisolo State Council gyazitaddeko buli kintu kyonna kiri vice versa mu Kampala Central. Tokolangayo wadde lukuŋŋanda wadde okulambula ensonga yonna ekwatagana ku economic crisis oba financial crisis zigenda maaso mu Uganda. You are quiet kubanga ssente ozimalira bweru ng'ate Museveni toyagala oyogere ku nsonga ezikwatagana ku Museveni kati bw'ogamba tuyamba tulina gw'oyamba oyamba bitundu byo byakyama kubanga omulimu gw'osinga okumanya mu nsi yonna kwe kukwata ssente n'okuba amasimu n'okubira bannakijangajja bannakirijja bannakityo nobatwala buli nsi gy'oyagala ne mutandika kwepica na kunywa mwenge omusajja omusiraamu gwe mulimu gw'osinga okutegera so si ofisi y'abyabufuzi oba kulembera abantu with the evidence n'obufere bwo mbireese olwaleero. Mukulu kanza nnyo ne ka video akala wano nakano ka mukulu ono. So how do you expect Kanabesige to have a problem with Nsereko? They are competing over what? Disagreeing over what? Defiance.
The FDC appointed me as a chairman for this. Abo nabo bakoma tugenda mpola. Buli kimu kibaleetedde mugenda kiwulira era mugenda kutya tugenda mpola bulungi nnyo. Tugenda buki? Tugenda mpola bulungi nnyo enseri ke kutegeere. Olaba n'abagenzi bakyakumanyi nti Nsereko State Mafia ono yali mugenzi Shakira. Honorable Nsereko twali ba flag bearers mu 2016. NRM yali etumye sente ekibiina kye twawangulira flag ezinoonya akalulu ng'omaze okuwangula flag. Okitegeera twasula ku State House ennaku ezi satu bameeya baragadi baaliko bakansalazi ba MP ba division zetani ezikola Kampala. We were all there. Nga lwakituuka ku ekyo twali tuwangudde flag twayita mu bulumi obungi ne tunoonya akalulu ka flag ne tuwangula flag ya NRM because mumanyi bulungi nti NRM balonda akamyufu bakalondanga olaba akalulu general elections. Buli member NRM avayo n'agamba nze nga Kiza Shakira nsembye gundi abeere flag bearer w'ekitundu kyange so tugenda mu kalulu kennyini. Bwe twamala okulonda akalulu ka 2016 akaba flag bearers ba NRM twatuuka okunoonya akalulu ka general elections nga NRM tetuwadde yadde 10 kyerina okuteeka mu bakandidensi baako ne tuteesa nga ba flag bearers tugende tubanje sente ezo kati zeeyina otuwa. Twasula ku State House ennaku zaali 3 nga tetulaba President Museveni. Mwami Nsereko watuyitako ekiro n'emisana wali ovuga emmotoka ya maroon ng'eriko sans ng'ojja n'olaba President n'ogenda you came out kwekennyini n'otugamba President temugenda mulaba leero mujja mulaba nkya. I remember very well by then wajjanga ku mikutu gy'amaradio n'ezi TV n'ovuma President Museveni n'omuyita simanya Wakayima simanya eng'ebbiri z'akola zitya eyo story gye wayogera. Bagenda mu nsiko simano n'aliwola mu lubuto kati akomyewo akimye mutwe ng'otegeeza President Museveni. Okitegeera ne tusigala nga tusirise. But that is your role. President Museveni omulaba w'oyagalidde abantu bonna bayayaana okulaba President Museveni naye ku bantu abalaba President Museveni we baagalidde kwoli ekyo nkyogera nga ndi mukazi musiraamu ntya Allah. Okitegeera ffenna tumanyi bulungi omulimu gw'obadde okola mu NRM nakati ng'okyagukola ng'omulimu gwo teri atakimanyi obadde okwatanga ba independents n'obatwala ewa Mwami Museveni. Twalaba ffe twali mu kalulu you financed independent candidates ekyo nkiyinaku n'obukakafu. Oyo omugenzi wonna waali Allah amusaasire olw'ensonga nti ebigambo bibijja sigala nga byogerwa era nga biyisibwa bulungi nnyo. Kati mukulu Kagege Nsereko Muhammadi tuvudde kwanjula video entufu yatuleese etandise. Njagala ensemanyi namwe abaana bali ku TikTok abo bowala mudiringa n'abantu abakyamu. Nsereko Muhammadi gomulabo oyo Mr. Kage ayomu ku bantu abalina company ezitwala abaana mu ggwanga lya Saudi Arabia okubatwala mu house managers era basinga obungi bafiira ne batabaza na Kampala ng'abajeemu body organs. Naye tasobola gyogerako wadde n'akamu. Nemmwe bajjamu n'atandika obbakuba ekipindi n'abasaba ne ssente akomekereza abasabye ebitundu byammwe by'ekyama eyo tugendayo. Kati ndowooza katutandike olw'ensonga twali tuzize ku Nsereko Muhammadi tutandike bulungi nnyo n'ensonga zino wammanga. Mukulu musharinge video ayagala byononese tuula. Mukulu Nsereko Muhammadi ogambye nti political lumachuo okusinga Robert Kyagulanyi Sentamu but tolina kyokoledde eggwanga wadde Kampala Central olw'ensonga nti tewali legacy gy'olese mabega olw'ensonga nti gwe kennyini omuntu oyina ego oba ennugu ku Robert Kyagulanyi Sentamu ku bintu byakoze ku myaka gye oyinza okuba omusinga ku mwaka gumu naye ng'ate akusinga okutegeera. Njala tegeeza eggwanga temuddamu kuleekana na mukulu ono kubanga talina kyali ekimufula talina kyali. Ono olwava ku ssomero yatandikira mu Kampala Land Board, Kampala District Land Board gye yakola n'aleka ng'atunze buli kimu n'okwegabira amayumba omwali n'ennyumba gye yeegabira Kodi Kampala n'amala n'agiguza n'amala ne yeewola ssente okuva ku taata wa Zaake Francis Butebi
n'amala n'agaano zimusasula ennyumba tatazaake n'agimutwalako era ye ego yempalana gy'alina ku Zaake Francis Mutebi kubanga kitaawe yali yabanja nsereko se n'agaana tatazaake n'akola ki n'atwalamu ennyumba. Omwami oyo yakomekereza afuuse mupangisa mu Kampala era akomekereza agenze kupangisa wa mukyala Amelia Kyambadde eri ku Lufuli Avenue gyali ebugoloobi ku nyumba y'omukyala gwe bayita Amelia Kyambadde mukyala Museveni wa namba mmeka yakomekereza nga gyali yapangisa era ennyumba nakisasula $15. Omukulu ono bw'amala okuba nti apangisizza ennyumba eyo era nakati akyagibeeramu mwasinzira okuva omwo okudduka ogenda ekola emirimu gya Museveni olw'ensonga nti ye ebintu byakola bintu byonna byakiyayita na kintu kikulu kyayinza kugamba bantu. Yagezaako nnyo okuddamu okufuna ensimbi era n'agula poloti Ennajeera n'agondomoolamu ennyumba yali nnene bulungi nnyo. Ennyumba bamaze ogiggala bulungi nnyo. Muno mwayagalira okwendeguza n'okuba nti yeeraga nti w'amaanyi yakomekereza ennyumba eno agisinze bamanerenda nabamuwa obukadde 2 obwa Uganda ez'ensimbi n'azitwala mu kasino ne Zaara. Ennyumba eyo naye bwetyo neegera n'abanga era asigadde mupangisa talina wadde n'ekikumi era n'asigala nga mwavu mponga byoya. Ogambye nti oli munnabyabufuzi aludde nnyo mu Parliament naye nga ggwe MP obudde obusinga obungi obumala bweru wa ggwanga na kubeera mu bintu bya buseegu okusinga ensonga ezikwatagana n'eggwanga. Njagala enseetegere ne Parliament obuyaye bw'olina njagala tegeeza Speaker n'akakiiko ka Parliament konna akalondoola abakiise gye batambulamu. Omukulu ono kitegerekeseeko nti mu kufoojinga travel document talina mukwatira nsawo era emirundi gy'amala ng'afulumya ebweru ono agenda neyeferera oba n'agenda n'akola fake documents ezimulaga nti oba bamuyise mu ggwanga lya Bungereza bamuyise mu ggwanga lya Amerika oba mu ggwanga lya Netherlands ng'akozeseza empapula za embassy ezisinga obungi mu Uganda kubanga alina access guzo neewandiikira amabaluwa ago n'agatwala wa Speaker n'amuwa okufuluma bamutirako ne package n'afuluma ng'akozesa empapula enjingirire nga tebamuyitangako ebbanga lyonna malezi ng'afuluma. Eyo yonna akirina kubanga mufere wa baluwa asobola okuba nti asobola okweyita naye ng'akozesezza empapula za embassy ezisinga obungi mu kwetola ensi yonna. Omukulu yakubuuzizza lwaki mu bantu bonna wafunye ekigendere ky'okwagala okuyamba Ssegirinya okusinga abantu abalala bonna wavudde kumwataakinga olw'ensonga tokimanyi nti gwe obadde olina obusungu bwo ng'ate okirindiridde nga nkuba olaba olun'omulumba kubanga kyobadde olindidde ebbanga lyonna naye eyakwalula esiridde olwaleero olw'ensonga nti gwe kennyini njagala ensi ekimanye nti nsereko mission ibadde empanvu. Wagenda n'okwata ttenda y'okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu wasooka kuleeta omugenzi Ismail Access n'avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ku buli lunaku nga gwe omusasula bw'olemererwa n'omukwasa hamu Miss Kigundu paka Allah bwe yamuyita n'amutwala n'oleeta omugenzi Paul Katolwama n'avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akomekereza nga Allah amujjirudde naye ng'amujjirudde ati njala tegeeza ensi. Omukulu n'ennyini Sereko Muhammad yali mu luko lwajjawo omugenzi Paul Katolwama mu mateeka bagamba kamwa kabikasa siroga nga mu mateeka kasitofulumya statement kooti bateyeetaga kumanya kintu kirala kyonna. Yaleeta Computer Misuse Act n'eremulemerera naye nga mu Computer Misuse Act yali ayagala nnyo okuleeta amateeka agatakkiriza abantu kwogera bigambo ebyo naye kennyini neyeekuba endobo n'alikodinga omugenzi Katolwama with the intention okuba nti agenda mufunako hype. Ekyo nakibagamba bulungi nnyo naye yagamba nti ye kennyini mu bigambo byasembeyo okubeera ne Katolwama ngadde waka mu kooti. Omuntu yenna kasitaaba nga bamubuuzizza nti wasembeyo okubeera n'ani ne bategeera gwe yasembeyo oyo abeera first suspect. Wategeera otya nti Katolwama yasembayo okubeera naawe ndi mu yali adde wakati era muntu yenna gwe yasinkana ng'agenda mu maka ge wategeera otya era wajjawa interest mu recordinga in his last moments okuba nti ogenda kukozesa voice notes ze wajjawa interest. How do you get to know that those were Katolwama's last days to record him and the statement which you made that you were the last person to talk to Katolwama kyali kitegeeza mu mateeka you are the first suspect.
yensonga lwaki wa making sure okola buli kimu ekisoboka okubanga oziiza any loophole oba question zonna ezandibadde nobeera olunaku lwe yafa mpaka lwe baamuziika nobeerawo n'ennaku endala ng'oyagala kusooka kugala ekintu kino kiggwire bulungi nnyo naye ekyo tetujja kugendayo njala tegeeza public nti omukulu ono Nsereko Muhammad ye member parliament eyakafira ba member parliament banne abawera 20 ne bafuuka baavu mponga byoya era bamwevuma bamu batya bwoti kwogera ba member parliament 20 n'abafira ne bafuuka baavu mponga byoya omwami okiri ku record yakavuwaza abakazi betwandise ba sugar mama wa business woman mu Kampala abasukka mu 15 nga yo omulimu gwe afuse smart wire kujja kubeba bakakona bafera bajja ko sente nakola biddako yewe yasinga okwagala nkyaba twala mpola tugende ku point enkulu eyandese Nsereko omuntu yandi kubuza business kizokola neto sobola zoogera nengo ina company eziri mu Kampala ezikola business nga teziri manyago ngozikwese kati wano wenjagala mpa abantu obujulizi na buli kimu ekigenda mu maaso mu Kampala. Banyabo ne basebo mu butongole njala banjulira kampuni ezimu Nsereko Muhammad zalina naye nga yazikweka nazijja mmanyage n'akozesa ba directors abenjawulo okuba nti baddukanya business zino yenga ali bbali mwenna amanyi kampuni gye bayita Depot Technologies Depot Technologies ya mukulu gwe bayita Nsereko Muhammad bweti bwefaana Depot Technologies bweti bwefaanana eyo kampuni ya katuli ya mukulu Nsereko Muhammad oba Mr. Kagege yenanyini kampuni eyo eyo company bagita Depot Technologies ya Muhammad Nsereko in the disguise of his trustees bengendo basome eyo company bagita Depot Technologies eyo company ya Muhammad Nsereko zino zonna details njala nzibalage company eyo bulungi nnyo nga bweri eyo na company zino zonna details za company ya Muhammad Nsereko Company ekola muri kimu ekola muri muchi Depot Technologies. Depot Technologies eno ye company emu eina tender Kampala State Council ze yawa tender okulongoosa emyala mu Kampala district. Kampala State Council yawa company ya Nsereko Muhammad okuyola okulongoosa emyala mu Kampala district ngaita mu company ere ya Depot Technologies. Era nga gye gino emirimu gyekola naye nga mu actual sense emirimu gino tegikolayo eno ye kampuni ye n'ebintu ebirala byekola okuyingira mu masomero okufuna mu tenders era yeeyo eyo Depot Technologies mugira bulungi nnyo eyo Depot Technologies ezimu kampuni za Nsereko ezikolagana n'abakungu mu state council okuba nti bafuna contact zizo eyo kampuni ya Muhammad Nsereko naye ba directors bantu balala nnyo kati omu ku ba directors gwe yesigenyera mukolera obuvuyo mu business ze gwe bayita mukyala Brenda Namubiru ono ye top director kuwa Muhammad Nsereko era ono yazanya bumizanje era ne yadde nga ali mu ejagenze okola emirimu gye gyonna eginejo bwabadde Bulaya oyo mukyala ye mukono ogwa ddyo ogwa Nsereko Muhammad mukuddukanya business ze zonna eziri date zonna mu Uganda bamuyita Barbara Namubiru ono bokwata ono n'omuteeka mu kkomera Nsereko Muhammad oba omusazeeko ebitundu bye ebyekyama oyo ye director addukanya company eya Depot Technologies oyo Brenda Namubiru kuliko era ze zino semina z'abatuddemu nga ayagala abaana bano n'okufuna business ze z'abagenda okuddukanya era ndoza muzira bulungi nnyo ng'ayingira mu masomero okufuna tenda na buli kimu under KCCA nga mwa contract kati mu bantu balinako ba directors mbaina bagenzi byengenda bibwa bulungi nnyo buli kimu kitegere bulungi nnyo tetwategedde kubanze nazze kwabya
nazze kwabya ense kutegeere kikyokola ate ense egenda kutya. Kati muba directors kuliko Sesimbwa Kasimu Segonja ono aina mu shares emigabo 50, kuliko Nambiru Babla aina emigabo 2, kuliko Galuwango Hakim Katende aina emigabo 15, kuliko Sempija Douglas aina emigabo 15. Na ye toina wo mulabirako bebo toina wo mulabirako nenga ye chief control ebintu bino kuba tayagala bategeere nti yenna nyini kampuni eno. Kati omukyalo li mubalaze kyokka kuno kuliko ne kojjawe ngenda bubula gino gye emirimu gya kampuni eno mugira bulungi nnyo. Gye emirimu gya kampuni eyo kuyonja myala mu Kampala naye ngenda babuulira ekizibu ekiri mu mirimu gy'omusajja ono gy'atakolerako ddala naye ng'afuna ssente. Gye emirimu gyali mu kampuni ze naye ng'atakola na gavumenti. Gye emirimu gy'akola mu kampuni eyo era ndoza mugiraba mugiraba baabo naye ngenda babuulira baabo eyo kampuni ey'ekyama ne parliament gyetamanyi. Ngenda balaga abandi abamuwa tenda na biki byali mukola. Zamugira kampuni bulungi nnyo yeyo kampuni under the disguise of ba directors abatali yewe yekufula taliwo. Kati mazo balaga abantu ngenda balaga nti abantu bakolagana mu Kampala State Council okufuna tenda mwe muri KCCA executive director Minister wa Kampala n'abantu abalala wepo n'aba insiders omuli omukulu gwe bayita Sekajja Lugolobi, kuliko omwema muyita Chaga oba muyita Musoke Chagason. Bebantu bakolagana nabo business okutambuza business n'okutambuza empapula okwetola Kampala State Council afune business zonna nga bwe ziri. Kuliko n'omwami olwamuyita kuliko n'omwami omulala ono Chagason Musoke ono yatambuza empapula okuva ku office esooka paka ku office esembayo okutambuza okufuna sente za nsereko okuva mu Kampala district mu tenders z'ekisiru. Naye omukulu ono kampuni eno yakagifuniramu obuwumbi buna obwensimbi. Ekisinga okutiisa omwami ono nga byavuga nti ye asaado munange ono ye kojjawe omu ku baali ba directors mu kampuni ono ye kojjawe kamubalage bamuyita Sesimba. Kojjawe ono y'omu ku basajja abadde abayivu nga bali mu kampuni ye oyo Sesimba yafa ekyamutta Sesimba batandika kampuni n'ensereko ya Deputy Technologies. Sesimba akimanyako nti sente zigenda okuva mu State Council esente zasooka kote yasooka ya bilioni 2 nagezaako okubuuza nsereko n'amwebadalirirako ng'ate omusajja ono yainvestinga mu sente ze nnyingi gyagenda okukomekeza Sesimba engeri gye yafamu tiyategerekeka ate kigenda otegereka nti family ya Sesimba ono kojja wa nsereko nsereko bamugamba nti alina omukono mu kutta kojjawe ne yeewakana ate nga n'ebyobugagga bya kojja ebisinga obungi abiwamba. Oyo ye kojja wa nsereko yafa bifunga ne sente zinnajja wayitawo ennaku ntono nnyo sente ne zijja olwazifuna omukulu ono yadduka genda Bulaaya gy'abadde era gy'abadde akolera emirimu gye egisinga obungi. Mu kampuni endala omukulu ono zaalina mulimu gye bayita Market Ovo. Eno gye bayita Market Ovo eyo app nsereko yagiggulawo n'agipromotinga during COVID time. Ngero Market Ovo eno bagipromoting nga buli muntu yenna during COVID time omuntu wali osobola okutuma nga otumye ebintu online babikuleetera mu makaago n'osasula nga babikutuusizaawo. Eyo nayo app weeri kampuni ye yaabwe bangwe nenga tosobola mulabamu. Kati abantu abo bonna abadde akozesanga n'abantu beyakozesa mu campaign team kati wano wagenda okulya owali okulya n'okukomba essowaani wetulaga wano we wakulu. Omukulu ono eyeeyita nti simanyi takolagana gavumenti ng'ali mu kuvuma buli muntu yenna amuyisa omusiru. Twagala mutegeeza buli kimu tukimanyi bulungi nnyo yessawa tukwabye ate ensi egenda kutya. Mukulu Nyereka Muhammad njagala ensi etegeere obuzibu bwo bw'olina na buli kimu ky'okola ensi ekitegeere. Nsereko Muhammad
Kampuni zoyina njogeddeko bbiri zokka nenga zonna zizogozidukanya ku nsimbi z'omuwoomusolo. Omwaka guli oguwedde bwafuna tenda ey'ensimbi obuwumbi obubiri n'odduka e Bulaaya. Naku luno era State Council yakuwadde tenda mu kuyola ebisaaniiko n'okubifula kye birina okuba mu bitundu by'ekiteezi wazemu n'ofuna obuwumbi bubiri era ze ssente ze wabbe esinzeeko okudduka ebweru gy'obadde ng'okola obuvuyo bwo okutuusa bw'oyagadde okujja okukola ensasage ku lwa Kyagulanyi Ssentamu n'okomawo olw'ensonga tukimanyi bulungi nnyo nti abantu badde bakuddukanyiza bizinensi zo mwemuli omukyalo gwenjogeddeko omukyala gwe bayita Nambiru Barbara n'abantu abalala. Kati alina akasajja kano akasajja ke ka right hand man we kana akasajja akali ku mukono gwo ogwa ddyo era ke kakola emivuyo egisinga obungi bakayita Musisi Rashid. Ako ke kasajja ke bayita Musisi Rashid ke ka right man hand akasajja ako n'obutemo katemu. Mujjukira bulungi nnyo n'akasajja kano balumbako parliament. Mujjukira bulungi nnyo balumbako parliament era okulumba kwa parliament era Nsereko Muhammad yali akumanyi bulungi nnyo. Oyo gwe bayita Musisi Rashid ye white right man hand wa Nsereko ku social media ne mu business ebyokuwamba n'okutta. Oyo gwe bayita Musisi Rashid omukozi wa Nsereko Kayingo. Kati wano wetugenda ogenda Nsereko lyokumanyi nti yakwawula esiridde olutalo watinkudde lutajja kutegeera. Kojjawo Ssesimba wamutta mu ngeri etaategerekeka. Bwe mmala ofuna ssente zaasooka mu Depot Technologies zava mu Kampala City Council nga n'emirimu togikoze. Kubanga okola ekintu kimu ogenda n'opangisayo kwaloleka mu bubiri ne kagenda ne kakola ewantu ne kayola ebisaaniko mu mwalo b'enfuufu n'okwata ebifaananyi ne video n'obisindika okulaga mu Kampala City Council nti okola nenga teri mulimu gukolebwa kubanga City Council tewanga koleza ati na update ku mirimu ki gy'okoze. Bwe mama ofuna ssente zino n'otikamu nnyo ko Fatuma Nsereko n'omuntu wano omugulira ennyumba e Germany nakati gyali essaawa zino ne famire ono ogifulumya kubanga ye yali omukuba babe batekonokrati mu kampuni abakola emirimu egyo. Office zo oyina office ku West Mall, oyina office ku Jumbo Plaza, Parliament Avenue opposite Cafe Javas. Mu office muno mwokolera okufera n'okukoleramu ebintu ebitakkirizika mu mateeka. Musajja gobbi ensimbi z'omuwoomusolo n'okatagga to the extent nti lwofera abantu n'odduka n'ofuluma ebweru w'eggwanga. Ensonga lwaki kojjawo yafa bwe yamala okumanya ensimbi nti zijja n'omwefuulira ekyadda musajja wattu enfa ye teyategeerekeka. Kati waliwo ekintu ekikyamu kye wakola kye njagala enseetegeere olw'ensonga nti gwe abantu bakulowooza ky'oli nenga tesi ky'oli. Kati okulya n'okukomba essowaani kuli ludda wa kuli wano mumpulirize bulungi nnyo. Nsereko Muhammad okozesa office ey'oku Parliament Avenue ku Jumbo Plaza nga office ey'okufereramu wepo n'okwepikiza buli muntu yenna abayagadde okujja okusaba mulimu nga kitonde kya bukazi. Bwateekawo company eyo eya app abamu ku baana baali bakola mu campaign team yo betwandisanga foot soldier abaana bano abasinga bo buwala bakozesa naye olina gwe wakola ekintu ekikyamu gwe njagala enseemanye era enseetegeere n'otagwa lutankudde. Njagala enseemanye nti Nsereko Muhammad y'omu ku bammemba ba parliament abaseegu to the extent naye ali mu lukwata gita singers. Eno information genfulumya oyina law firm oliwaddemba ogenda okunzigulako omusango naye ng'olulwadde okuyimira mu kkooti nange ng'okkiriza okumpa obujulizi bwe ngenda okusaba. Oli lawyer oliwaddemba okunzigulako omusango naye ng'olulwadde togenda teeka omuziko gwonna nze kuleeta bujulizi butya ku social media kuno kubanga oli lawyer. Mu baana abamu be watuusaako ebikolobero Nsereko Muhammad kwe kuli omwana ono eyali addukanya kampuni eno oninde katono nnyo. Omwana ono gwe watuusako gobulisa maanyi yaladdukanya kampuni ya Market Oval
omwana wamutusako gobulisa maanyi kyatandika kitya omwana no oludde naye nga mukolagana mu campaign mu Kampala Central campaign bezagwa n'omutwala mu offices ezimu abenga akuyamba kawo kati kyewakola olokuba nti wayina omukozi waka omukozi n'akuddukako tewali information entufu lwaki omukozi yakuddukako n'ogamba omuwala ono Esther aje ewakaawo akuyambako emirimu ejawaka yono Esther era wano yali mu katale nga promotinga app eyo Esther yoyo yali mu market oba yali mu katale nga promotinga app eyo oyo gobayita Esther kiche kyatuka ku Esther muwulize bulungi nnyo Nsereko Muhammad nga akwata Esther nga musindika mu makage age bugolo bikulu Fule Avenue agamukyala Amelia Kyambadde amunyambeko ku mirimu gyawaka munnange omwana ono bwatuuka mukola emirimu gya Nsereko ate neyefulira omwana ono n'amutuusaako ogobulisa maanyi era n'agezaako mutiisatiisa ekyavamu Nsereko n'atikka omuwala ono ettu lyamugema lwate luli busa omugole mwenna gwe mumanyi ono omugole oyo n'ategeera Nsereko abadde akozesa omuwala gwe yafula usigalo we omukyalo n'agezaako okunenya Nsereko kye yakola kwe kwata ono mukyala omupya Ajati n'amubba emigoba nte n'amubba emiggo n'amuleka mu kkubiro Ajati ng'agezaako kwemulugunya olw'ebikolwa Nsereko bye yakola ku mwana oyo Ajati ekyamuviiramu okudduka n'addayo mu ggwanga erya Bungereza nga tajja kweteekera ffujjo lya Muhammad Nsereko ku mwana gwe yalitanga hawusigaalo n'amufunisa olubuto omwana ono yalina boyfriend we ng'ali mu nsi z'Abawarabu boyfriend contract ng'eggwako ng'akomawo e Kampala contract bweggwako ng'akomawo e Kampala ng'asinkana Esther ng'amubuuza Esther ng'amugamba munnange ebintu byajja bubi omuwala ono y'ono wano nga bali mu kumarketinga business za Nsereko omuwala y'ono wano my drone zikubira wala omuwala oyo ono yoyo drone zikubira wala omulenzi ng'abuuza omuwala ng'amugamba munnange byajja bubi nina olubuto lwa Honorable Nsereko omulenzi nga entegetege zimufampa magulu bufunzi n'akyankalana n'agezaako nnyo okugoberera ensonga zino Nsereko n'akitegeera Nsereko bw'akitegeera kyakola ekyasinga obukyamu kwe kutegeeza ba state agent ne bajja omuvubuka ono era bamuttisa butwa omuvubuka n'afa boyfriend w'omuwala ono n'afa Nsereko ensi eri kusonyiwa ddi watta ne boyfriend w'omuwala gwe wakwatisa amaanyi kati n'omufuula mukazi ono omuzalamu n'omwana bino oba oyagala oli nkugambye oli looya oliwaddemba okunzigulako omusango provided nti ojja kukkiriza omwana ono bamuleete n'omuwala bamuggyeko DNA omwana bataliwo then bantwalire kitabe bansibe n'omwana omulenzi ono famire yo banga teri mu kutya esobola okonfaminga enfa y'omwana ono gye yafa mu mwana omulenzi ng'amaze okutegeera nti wafunisa Esther olubuto bw'omala ofunisa Esther olubuto n'oyagala okubuzaabuza otwale Esther osooka n'omutwalako e Bulaaya Esther ne wamulemerera n'adda wano yali ku flight Esther ng'agenda Bulaaya olw'omutwala omufulumya eggwanga toyagala nseetegeere ofulumya Esther wuuyo omutwala nga toyagala nseetegeere naye nga wakwata mukwate ensetandisoko bino byonna amawulire wasasula amawulire omwana yali agenda okuleeta obuzibu omulenzi boyfriend w'ono muvubuka w'ono mukyala n'omutta wakozesa state machineries ne bawa omwana obulenzi obutwa n'afa ono Esther boyfriend yali avudde mu nsi z'Abawarabu ng'amaze contract akomye okusanga mukazi we Nsereko Muhammad n'owo omwana ono obutwa n'owo omwana omulenzi obutwa n'afa lwa muwala ono kino nkigambye oli looya oli mu state nzigulako omusango provided nti ojja kukkiriza bakole DNA ku mwana oyo nga ne famire y'omulenzi eri ready confessing nga Museveni avuddeko bakonfessing engeri gye wattamu omwana bwabwe ojja kitegeera nze sitya oli lawyer you can open any case against me
nakale nobo sobola okuteka ku Interpol as long as nti osobola okukkiriza court nereta Esther n'omwana bamujjako DNA naawe bwe proving nti omwana todda moto batobanja case closed n'omvubuka oli ekyamutisa mu muwala ono ng'amaze otegeera nti omuzadde muno yagala okugalira amawulire n'olyokotta omuvubuka oyo tokomyoko n'okwata sente z'omuw'omusolo n'oyingira amaka g'abantu n'otandika okukwana buli mukazi wa muntu gw'omanyi nti omwegwanyiza mwe mwali n'omuwala ono gwewakolera bizinesi gwe bayita Shamira Nakimuli gano ge manya ge geyita ku Facebook oyo n'omukolera edduuka lya computer Kampala Road era ne wamubba ku musajja oyo n'omukolera edduuka lya computer Kampala Road wamubba ku musajja ku sente za muwa musolo era yoyaawo kati mukulu ebiseera bisinga bw'oteekulanga entalo omanya nga kyekinyaddirira kubanga okoze ebikolobero bw'otuukira okutta mwana mulenzi okweka obujulizi nga toyagala nseemanye biki byewakola oli musajja mubi nnyo toteekeddwa kubeera ku ofisi yonna wadde okweranya ofisi y'omuntu w'omuli w'omusolo toteekeddwa kubanga tosobola na kumanaginga family yo omuzungu yakumanagingira abaana bo mukazi wali mu America yakusukuddukako n'owasono w'okubiri wali oyagala kufunako empapula bw'akitegeera nti wafunisa omwana abendi omukozi mu nnyumba n'omufunisa olubuto n'okwata omukazi n'omukuba emiggo kati n'omutte kubanga gwe okimanyi ntoyagala muntu ategeere biki byokola mu nsi Uganda naye gye tunakomekereza ojja kubanga weeya amanda mu nga olw'ensonga ffe tetwagala kumanya ebiseera ebisinga gwe kennyini kamwa kabi kasasiro ganga mbabuulidde baani bakolagana nabo bizinensi ze buli kimu kyonna nga bwakitwala kati mukulu obeera ku social media ngo oyogereza abaana ab'obuwala obasaba nudes obasaba video bise buno basindikira bitundu by'ekyama kuno okulabula genda mpola eno nkulazeeko sample nyire kugenda mpola I have a lot eno information nali nagitereka ddanga nakusiriikirira kati tuli ku dead end waddiramu okwasama unnecessary nina video nabufunye dda ebitundu bye byekyama ngo bisindikidde abawala mbirina mu inbox abawala bofezeeko sente ngo bagenda bafunira visa byonna mbirina wano Kamala Kamusoga ojja kuddamu oyasame bulungi nnyo ngenda biteeka ku social media nsereko nkuwooninga omulundi ogusembayo yasama mpola mpola ogenda kuddamu ogende ku dead end ngenda kutannoduzizo ebitundu byekyama badde osindikira abaana ne mu video badde recordinga bana abaana ba house managers n'abakazi bawadde okwana ngo baseducinga MP omulamba n'ojjamu empale n'otandika okulaga kali enkoko n'okalicordinga n'okasindikira abakazi era gy'emirimu gy'osinga okukola ku social media omusajja eyita nti oli intellectual nkulabula omulundi ogusembayo kuba enkya twagala taleka program ya kutambula gwa nti twagala kutuza mu diversion naye nkulabula omulundi ogusembayo Sereko Muhammad koddamu okwasama unnecessary kuba Kyagulanyi sentamu ng'okola ebintu bitategerekeka nakali kaboyiko kali kabaita simanyi mayindo set akakali ebungereza kakinyozi nga naye mufere yafirano mwana ku bukadde 16 mbu simanya mutwala kala naye buzabuzambu atamu amagezako omuvuvunga mwe ababiri mwenna mwe oyo mayindo set simanyi matako set ani mayindo no erinnya lima mayindo set mwe ababiri mwegendereze nyemize gye mukola ku social media mugimanyi ate muwalampa mutankula entalo nga muli mu nyumba za ndabirwamu mujinensere konkuwoninga umanyize mara kuwoninga eno kuwaddeko sample information nalina gitereka dda njala kuwoninga omulundi ogusembayo lwoddamu okwasamira ku Kyagulanyi mu nkole tategerekeka ngenda kutannoduzizo kubanga abaana bazimpadde era mwenna abaana abali mu position esobola okwabe musajja ono nga musobola okumpa more information about it enamba yange mugimanyi njja mukola kye nakola dewoda ate ekyo kyonki kubuulira
ene ya Esther mbadde nagisirikira ddanga nagitereka dda n'omuvubuka gwe watta gwawo obutwa boyfriend wa Esther bono Esther wakwata mukwate mukazi wo akimanye n'omukuba ebigo n'agenda e Bungereza lwakuba tasobola kwogera oyo mugole era wava okukyawagana ne mukyawaganira ddala kati nkulabula Damosi nikebinyo ng'oyasama unnecessarily n'oyo muvubuka wo Mayindo Seti sime matako Seti oyabera ku TikTok ng'alege nyinde mulinga entebe y'eggaali kumbe ne mufere mulwadde mudde mu mwasame tujja bambula kubanga abaana mubasindikira ebitundu ebyo bekyama ku TikTok ne ku botiimu mujja kifuwa nga mukizza munda nezo programu zemukoleza ekisiru muve ku Robert Kyagulanyi Ssentamu muve ku national platform muwane Museveni wamwe period ebisigadde mbireke muve ku bantu enamba yange publicly enseji manyi abantu bagenda kuleta na information bagikube ku meza nenze nkulabula kubanga buli kimu nkirina kuyinza okugamba nti ensi tekumanyi okumanya musajja gwoli muzibu wagambako nti nze sigenda ko Robert Kyagulanyi Ssentamu ka video akuba tokalonyiza mu archive kabuze ate bana bakalese bamaze okukagatta okulaga nti gwe tulinyerera ku nsonga kono bakalese bakagasigase ne wali wakatandikira wagamba togenda nko wa Kyagulanyi ne video ekulaga nti wagende wa Kyagulanyi kati anda bali bamonekako kino kijjidde mu kiseera waliwo Mbaka Nsereko eyatandika nga wa NRM wabula n'avaayo nti alabika yalekayo okugulu kumu ate okulala n'akuzza ku ludda oluvuganya gavumenti era nga mu kutabula tewali amwenkana basekeredde abo bali ku mboozi z'amalwa actually baaboogera ekyo oli kasitaga nti gundi mbega omanya yeye mbega kubanga gwewabeze otya gw'otaabeze so bannayuganda boboka bajja kusunzulamu Mwai Museveni sikanya naye owulidde mukulu nkulabula omulyondo gusembayo tuli ku nsonga za kulwanirira ggwanga oyina ekizibu kimu oyagala nnyo okulumba naye otya okukulumba oyina medical insurance nga bwe parliament abanje bafuna ebbanga lyomala mu diaspora ddene nnyo wandibadde otuyamba n'okola ku bintu bino wammanga wano Ogambi Kyagulanyi yambala kilo 8 ezengato ngagenda mu das ngagenda okumulongosa mu America simugambi ne timba teri timba na zitowa kilo wademu ne kitu teriyo ekyo tukisebala next time odda mo kufuna chance egende ebweyo tuyamba ogendeko okole surgery y'omumwa ofune lip surgery kubanga omawukule mo controllinga tuyamba ogende mu basawa bakugu okole lip surgery ogezaako okufunza ku mimwajo ate ogende ofune engeri gye baterezaamu amannyo go nago gatereze obenga amannyo n'ebigambo bikwatagana bulungi nnyo bakoleko surgery ku mumwago in fact kilo ziwayogedde zengatto zezito omumwago yesobola tosobola gufuga bulungi teri MP asobola kwogera nga bw'oyagala kubanga MP obera selective mu bigambo byoyogera next time bwanga ogenze Bulaaya tuyamba ogendeko mu basajjon bakokole lip surgery zini mwaji sobola kubanga emwaji singa emwa minene nnyo tesobola kukabalinga mannyogan yobula ntuyasambiranga akagiga kale ku mudaala next time nze newunya n'omukazi akukuba kiss kubanga abanga awuta ekipooli muvubuka gwe weetereze ogenda otambuza empitambi ku buli mwana wa muntu gw'osanze kubanga olina ssente ez'okwono ozimu state wano waliwo entudde wane Tulukayi balungi mu kutereza amannyo bakutereza amannyo obenga ebigo byogera bikwatagana olulimi n'omumwa balungi nnyo mu kukola surgery jangu bakutereza emimwa gireme kuleberanga gundi kabuyi wente kubanga ekizibu ky'olina omumwago tegukwatagana bwongo obwo byoyogera teburepresentinga mu mwago kabaka mwako tulina wano ba international surgeon abasobola okutunga omumwogo ne gutereera abantu bagira babatereza amanyi babatereza emmwe babatereza obina negwa tasobola kufuna ate ng'olina insurance wakitogera bakutereza amannyo n'omumwa bagutereza bulungi basobola okuwanga babufunza kubanga kirabika ebigambo oyitira bingi mu guno omumwa omunene nze newunya n'omukazi akukiisinga munnange era abakazi mulina ekimwagala nnyo serenze ne kala yennyini nedda naye abakazi mulina ebizibu nze ku nsi nalaba abantu bakiro omukazi muli bakiro kati wobeeredde ng'omumwa munene nnyo gukulinganga kabuyi w'ennyama y'ente kati ate eri akali enkoko ate yinza otunga akali enkoko katini nnyo katiŋŋininya kalinga kando
nga ne sente zewepikiramu mala sente zo kubanga oyagala kubeera n'abakazi mukulu weewumuzeeko oyavuwaza ba MP obye ba sugar mami oli mu lukwata gita singers ate teri muntu ayagala gavumenti ya Museveni kuvaako nga badde mu kika kino ky'abantu wano mufere mubbi agaba obutwa ali mu lukwata gita singers tebagala gavumenti ya Museveni eveeko abantu bali wammanga ngali mu lukwata gita singers mukwasi w'abakazi gatayagala gavumenti ya Museveni eveeko nga mufere tayagala eveeko nga mubbi tayagala eveeko nga muwa butwa nga ina mandate esobola okukwata ekwata omuntu asobola tayagala kakundi gavumenti neveeko olaba wasirisa omusajja yakukuza kyambadde bawameriya kyambadde n'omukozesa mirimu gy'okufera abantu n'ofera ekizimbe eri wansi yaprintingira ebitabo ku nasa n'okiguza omuyindi emitwalo gya dola omusajja nakuyamba nakukwatira sente ze bw'omala obafuna bakiza nti ekizimbe kisi kyo ne bakwata muzeeyi kyabana bamutwalira bamusiba gwe n'osigala ng'oyinaayina nga teri akutteko kubanga tukimanyi mu Uganda gwe MP akyasinza okuzza emisango mu Uganda teri yakkwatako kubanga oli state mafia era okolera Museveni y'ensonga lwaki buli kimu osobola okukikola at your own disposal olina akabi weetabanemu kati neewuunya abantu nga gwomu kuba alina ekibinja ekyaliidinga abantu abayokya gundi nakivubo paaka yadi gwomu kuba alina ekibinja ekyayokya paaka yadi naye okya weeta era abantu baabokya gwe ng'osite kuba ali okwata ssente zo mukulu weegendereze nnyo ojjaga nti abaana ba National Platform bavuma naye gwe kennyini gwe weetinkulira entalo toli wa opposition oli wa NRM gwe basindika okukyankalanya y'ensonga lwaki mwe baana mmwe na kino kankyogere mbadde nkyerabidde bw'osanga omuntu yina ku social media ng'anonya following vaya kubawa ssente tobooza akolera ani oyo wa Muhoozi project nkiddamu bw'osanga omuntu yina ku social media ng'akugamba teekako ennamba nkusindikire ssente mu diaspora teri muntu asobola kuba ng'akola ng'asobola okukwata ssente naga nti teekawo mobile money namba yo nkuwe ssente kaabere munnabyabufuzi naga nti teekawo ennamba yo nkuwe ssente one babakolako kye bayita profiling buli lw'oteekayo ennamba ya mobile money bakolako kye bayita profiling temukimanyi Nsereko Muhammad y'omu ku bantu abajja security nga badde bagaba ssente ku social media ezo n'ennamba ze muwaayo profile baba profiling okuva ku empaka ku Z ne temumanyi kubanga muwoza sibatuwadde ssente tebagigaba njagala ombuli omugagga mu Kampala gw'olabyeko ng'omugagga omanyi mu Kampala nga badde agaba ssente ngakera ku makina gani musimba wano bawe ssente mugagga ki babakolako profiling temumanyi olina gye nakusabye ennamba n'ogimuwa mu inbox nga tomanyi ki kyagenda gikozesa gwe teweebuuza omusajja omukulu MP atuuka ty okujja mu inbox yo agente wayi njala kwogerako naye ku botiimu najjamu essatu najjamu empa neeyamu natandika okulaga akali enkoko gwe teweebuuza muntu kikola kyekyo njala bategeeza musigale ku mulamwa gw'okununa eggwanga muve ku baffere afere bali ku intaneti kuno ate nga beeyita bategeera naye nga tebategeera be basinga obuyaayi olina gye nagamba nupu efuna bilioni 3 waki tezimba masomero gundi teri mu constitution ya Uganda constitution ekugamba teri muntu wa bulijjo akkirizibwa wadde okuyiwa wilibalo y'ettaka mu kkubo eri ya gavumenti lirina okukola teri muntu wa bulijjo akkirizibwa kuzimba somero ku lwa gavumenti ya Uganda teri katogamba oti amusimanyi kibiina kye kyali kizimba essomero mu Uganda oba kyali kizimba oluguudo wadde oteeka omuti gw'amasannyalaze nga n'omuti gw'amasannyalaze gwennyini electricity UEB oba UDC bikoze bitya ekuguza omuti gw'amasannyalaze kati miliyoni 3 naye ng'ate wandibadde ogenda ne weereetera omuti guno ogusimba olwaki tebakukkiriza kuteeka omuti gw'amasannyalaze nga gwegulidde era UEB yeguleeta ne gusimba olwaki baleke babuzaabuza olina gamba muzimu Kyagulanyi tagaba ssente gwensi yo bagikuwamu ssente gwensi yo bagikuwamu ssente abantu bonna bali money minded ku social media nga yeeyita bloga bonna bafere
musooke muteeke ensi yammwe mu maaso okusinga essente. Muleke bantu kujja ku social media balimba nga bakolera Museveni. Muleke kutala abantu ababitiibwa nga ate balina bitiibwa tomuwa kitiibwa. Mutwale nga bwazze. Tulwanira nsi yaffe so si ssente, tetulwanira bifo. Nze setagadde ekifo kyero si wanu wadde kyero si tukina kifo kyenjagala. Nwalira nsi yange birimu wazima n'obwenkanya n'emirembe. Abali muli bakolera gavumenti n'olaba omusajja azze ku TikTok ayogera bitategerekeka talina ludda takwatagana linnya pale za Museveni mbune mukulembeze. Goloza nsi tekumanyi. Mwenamba za mwezo nanzina abakolagana ensereko mu Kampala State Council kutula digiru. Enamba za mwezo nanzina wano. Enamba yo ne yeyita Musoke Chagasoni. Yino wano njirina. Zile namba 2 kuliko 0708 nye mirundi yena mwenda monana. Kuliko endala 0772 498986 oyo Chagasoni. Oyo mukubadira bansereko mu Kampala. Kuliko ono gobaita Sekajja. Sekajja eri 0782 1095 oyo Sekajja. Kati mwenna abagala okubuuza Esther siroza nti anabakwata kuba ne ku social media abalagira okujjako information ne bakwatako. Kati abadde mu diaspora ngalina kali akavubuka Kalashidi alina oli Babula na mubiru nga abantu batambulina bogena mu diaspora kulya Sereza State era yabadde nayo kutambula ebbanga lyonna bakadda. Era bwe yatuukidde mu media era TV radio zigenda tandika most nga kubanga alina ku Robert Kyagulanyi negenda mpola oyinza okutomera information njirina nkulabudde ng'obudde bukyali. Nze genda ozigula ko musaku byenjogedde basi bituufu. Nze information njirina njagikuteera. Genda ozigule ko musango ku byenjogedde byonna basi bituufu. Information njagikuteera provided nsobola okkiriza abantu benjogeddeko okuwa obujulizi mu kooti. Zizi nozo na kampuni details zizo goezo koza sezirina ezo na kampuni details zizo zona nzirina zona zizo zona nzirina kampuni details zizo gwe jangu mpola ndozo nerabidde. Oh no, you're right. Yakwatira Muhammad Nsereko bwe kuba kujja mu mboto z'abawala ono yazijjamu. Bwe kuba kusasula muntu yenna ono yasasula. Bwe kuba kola mission ya kujjawo muntu kyonna ono yahandola. Bwe kuba kola kintu kyonna kya bufere kyonna simanyi visa bikibi ono yahandola. Namubiro Babula ono bw'okwata ono bw'okutta Nsereko. Mulabi yaddusa mwanyina namutwale Germany nga mazomo ogulira enju na buli kimu n'abasettling ne babeera eyo. Kati mukulu bw'obanga ojjanga olala ojja omanyi nti b'olumba tetuli bangu. Misango giwazza gyonna mingi gyo mu Kampala. Kati naye eddakiika 10 njala bawa information eno. Mwenna bannayuganda olunaku lwa Monday muve ku diversion zaabuno obuntu obwazze video wabana abaana kubanga jeje emirimu gye babaga nti ekika ky'abantu abo tebaswala basobola okukola ekintu kyonna. Tulina omulamwa gw'okutambuza gwe tulina country tour y'omukulembeze gye yataddeyo etandika ku Monday ngera egenda tandikira Mbala. Buli muntu yenna alina essimu yo ogenda gikozesa ng'ekyokulwanyisa. Omusirikale nawe akubika recordinga amannya ge njagala okusokera ddala nja kwetaaga abakubi b'ebifaananyi nga mulina kamera enneekusifu abalina kamera eza bulijjo bwe tubeera mu laale ng'ezo ba drives ng'ezo
government enamba state mafias ba agent abakuba bifaananyi bino bakolako profile nammwe njagala mutandika okukwata kamera zino nga mukuba basajja bale bifaananyi mbate mu bitereke mukwate ne videos twetaaga ebintu bino mu bungi tobaako muntu yena gwotya ennaku zino essimu esobola n'okukubira mu meters 5 mu meters 10 n'ekuwa ekifaananyi teweetaaga kusembera muntu mukuba kifaananyi mu recordinga buli kimu kye mulaba so njala bakubiriza omulala okutandika ku Monday temutya mugende mu country tour twetaaga abantu bangi nnyo tulage mu 7 ku buli kimu ekigenda maaso mu ggwanga ensi ekitegere kati kino kyekigino njagala bannayuganda mbere begendereza nnyo Uganda weeri eri ku kale bwerebwe mbabuulire eri ku kale bwerebwe guno omwaka simanyi tugumalako nkiddamu simanyi tugumalako mwegendereze nnyo alina akasente kakumi mpolampola era alina amagezi stalking emmere nga nfundikira saagala muntu n'omwaddemu kudyambu atya amuvuka gwe bayita didigi temubaako kyemutyako didigi neki mutalina kyali didigi is nothing didigi the daily drinking general is nothing talina temubaako kyemutya in fact mbere more comfortable and happy. Let them campaign across the country, but don't be scared of Didigi is nothing. Taina chari. Taina chari. Nchiddamu taina chari. Temba ako chemotia. Mbalete domuku obiwe. Ngaba nyunyura myo kamutegere kusinzira kunage speech. Taina chari. Ono obiwe. Hechana nawe kidomola budomola. Basically is a Paris boy. Holiday manya bana babagaga Paris boy sausage alya bamuoleza buli kamba kamukolera. Nenyina mwenyini yakyogera ekisu yawe wenyini. At Oyali visitation day emo Janet Museveni najja nabuuza muhozi but my boy at least what else can you do? You cannot run, you cannot swim, you cannot even debate, you cannot do anything really. My boy, what can you make us proud about? Even in class you are failing. At least do something and give us proud. Your father has fought and done everything. We have given you everything. You boy, you're embarrassing us. Nganyina yagala kaba. Janet ngawulira afa. Kati bambi omwana akuze just alya sausage buli kimu bakimuwa obulamu bugunvu mu majje taata yamukuzizza Sanders na watata yagamba kati omwana bamutwale kati omwana bamwe kino kati ye mwana bambi kati ye challenge omwana taata yagala omwana akumeregase ya taata we oba akuma omunyago gwabo omwana agokuume nebeera alikirivu omunyago amazima kujje entunga egenda kuyiika buyisi kati ye mwana ye muhozi bambi musajja watu ng'omwana ne ku birthday toyinza kuwokera kasipiki nebo omuteka taina waliwera kyolabanga wali kyobayita okwoza noyanika mutaka taata alwanye entalo zonna taata nga Museveni omwana amuwadde buli kimu amukuzizza amutute mu za academy zonna amuwadde sente teri kyatamuwadde obufumbo babumuwadde simanyi obufumbo nabo bwasobola ni omwana mbambi waliwo omwana gwolaba nga obudde bwakya buki nendoza bamuzaala tebunnakyangu omwana yali alina kubeera muwala kwali kubulako essaawa zijawe akyafuuminga n'afuuka mulenzi so munange bambi n'abazadde nabo batagba muli bakiraba bagamba amazima kubanga kagabeere abazadde bakira nti ne mu UPDF omwana talinayo kifo omwana nze mukuuma omwana nze buli waali nze mutadde okati ngino bakanga ne bambi nabo silent we basiriikirira bw'olaba obutambi omwana ngo bwe bamuwa akazindala ennaku ekwata kebere mu UPDF ennaku ebakwata kababeere ba obi ne ba obi esaafi abandikambye mbu obi waffe twasoma ne ba obi nabo ennaku ebakwata buli omwana yagamba omwana nga atuswaza atuweebuula ate nno ndooza bwaddira ku ssomero yo nga kisubi eswaza gana ekisubi erinnya lyamwe liyiika yoyo omwana gwe mwazasada omwana yasoma oyo omwana oyo ddala yasoma yakola ebigezo kati yoneebu simanyi bwe kinaabeera ne omwana neddaliwo ekitatuukirira taata yandibadde yaleka omwana n'agenda mu bizinesi oba azanya firimu oba ali mu byabulimi na bulunzi omwana n'alivinga bulamu bwe bweraba Uhuru n'abakulembeze abo bangi abakulembeze bameka boolaba abakulembeze abaana baabwe naye nga ate balina amabizinesi gaabwe gakuze Uhuru mugagga ki kye batalina naye gowerako abaana bali mu bizinesi tebavaayo kati ate ne mu bizinesi omwana n'abeera bubeezi CEO oba omwana n'abeera board member n'oleeta abayindi n'oleeta abakibizinesi ne basimanaging ng'omwana ali just overseer naye ate okumuleeta ku stage bwoti mu politics weeweebudde maaso ku lutimbe gye kinaggwera naye omwana nedda
wa Didigi naye akasinza okunsesa agambye kirabika Yoseri yali yepiica eyo sanga mwendo ogw'ekiro ne babakanga omwana yali n'ofuuka omulenzi omwana yalina kubeera muwala ne yeekanga bafunye mulenzi bali bepiica ne beekanga mbafunamu Didigi kankadde nga mulira Janet akomplaininga kankabadde mu lori tugende mu maaso muwulire Janet nga akomplaininga Echana nawe kidomola budomola. Basically is a Paris boy. Holiday manya bana babagaga Paris boy sausage alya bamuoleza blikamba kamukolera. Nenyina mwenyini yakyogera ekisu yawe nyini. Atuwo yali visitation day emo. Janet Museveni najja nabuuza muhozi but my boy at least what else can you do? You cannot run, you cannot swim, you cannot even debate, you cannot do anything really. My boy, what can you make us proud about? Even in class you are failing. At least do something and give us proud. Your father has fought and done everything. We have given you everything. You boy, you embarrassing us. Nganyina yagala kaba. Janet ngawulira afa. Katulambe omwana akuze just alya sausage buli kimu bakimuwa. Obulamu bugonvu. Mumajje taata yamukuzizza. Sanders na watata yagamba kati omwana bamutwale kati omwana bamwe kino. Kati ye mwana bambi kati ye challenge. Omwana taata yagala omwana akumeregase ya taata we oba akuma omunyago gwabo omwana agokuume nebeera alikirivu. Omunyago amazima kujja ye entunga egenda kuyiika buyisi. Kati ye mwana ye muhozi bambi musajja wattu. Gwe omwana ne ku birthday toyinza kwogera kasipiiki. Nebo omuteeka talina waliwo era kyolabanga wali kyebayita okwoza n'oyanika mu ttaka. Taata alwanye entalo zonna. Taata nga Museveni omwana amuwadde buli kimu. Amukuzizza amututte mu za akademi zonna amuwadde ssente teri kyatamuwadde. Obufumbo babumuwadde. Simanyi oba obufumbo nabwo bwasobola ni omwana mbambi. Waliwo omwana gwolaba ng'obudde bwakya buki n'endooza bamuzaala tebunnakyanga omwana yali alina kubeera muwala. Kwali kubulako essaawa zikyawe akyafoominga n'afuuka mulenzi. So munnange kati by the way kiri ku record talina mukazi gwe yakwana tasobola kukuba vibe omwana oli gwe omwana omwana mukazi wo mukuru base bile bagambo simanyi gendo wasomwana baba setting abo settings bwe yagenda ku mwala wa Lukyamu Nampijja Susan ebyali omwe abimanya bawa Nampijja Susan we mubawe nyini bakwata bamujjako mukazi we bebigo gaine bamutta nemba bulyo omwala bwe yafunisa olubuto namukwata ku kifuba bali na ku izit bali ku Serena naye gombo omwala nalaginaga atiwe leto mwala oyo aba tasobola kwana bintu byakulagira bulagizi atiwe leta oyo no kwana tasobola gomuntu atasobola kwana mukazi kitegeeza tena kyasobola kukola kati otabera likiriza njala bagamba temugezaako kuba ati mwera liki ne bwana atambula talina kyasobola ekyo kyomba mbawa assignment buli mugendo okyo talina mukazi gwe yali akwanyiko ku bakazi be ne batula ku meza nga bono okwana mukazi n'otandika omutabbira tamukwata kwana nko ku mukazi n'okukwana kwennyini takusobola kati mumalira budde omusajja tasobola kukwana mukazi kitegeeza tonna ekyo bisobola kwogera okitegeera kati tabamalira budde temumalira ko budde bwammwe mumutegeeze ekintu kimbage buli muntu waali weetegekera weenyweze bana batambula bakuba campaign balike bakube campaign kati mwagala okulaba reality mulinde ku mande bwe bataga nti mbala bagisazeeko teri motoka ekkirizibwa kugende wadde okuyingirayo kino mukijje kunze ku mande tululimpiji mujja kula nti western part of Uganda bagigadde teri motoka ekkirizibwa kugendayo mukirinde road map ya fulmi ya tour ne mugenda kula nti western baganyeyo omuntu yenna okugendayo bagenda baga bataddewo restriction omuntu ava mu Kampala oba omuntu ava mu Buganda takizibwa agenda mu west bagenda kiteekawo by tomorrow ba Monday morning mujja kitegere kyembaga mujja kitegera mujja tegera ne ali ku mulamwa natali ku mulamwa tebaye muntu ina kubuzaabuza bano obudde bugenze video wedde tukwatagane ku Sunday saa 2 Mengo Mbulange Mengo na Wonzija kitalo nye kya mwanyina ffe nalubwa amagoba se
munjabale tezakozimu ko clips ze ne bifana bimujamula babamuse mu bintu bya Buganda kwabinja kali mmengao akaba mafia kuba badde tali bulungi nnyo ba mafia bali mmengo mwanyina fenali wa mukoma kuumo ze mirembe tewali chakola fenali ekkubo nobuza akusoba yabadde mu lukolo kutta afunye muki era najja komekerezibwa nga akoze iki nga afudde kale video yako tuwebedde ebyogera binambereka babyogere naye mubuuza abyogerera ku ludda kikyuso kukubuuza tusinkane ku Sunday sawa 2 ezakawungezi mukoma bankuumire atakuumira mpeera